Jingo Show mumanyi atembeye essimu akwata muntu ku muntu. Jingo Show wabbulo Jingo Show ayina essimu akwata muntu ku muntu akusanga awo kigambibwa mbu akusanga onaga waiso kunvumire mu Bafana. Ati Jingo Show Bafana nani? Jingo Show Bafana. So leke tugere pola Bafana nani? Bafana Kingi Saha. Bafana ni Kingi Saha sofa. Jingo Show ayina akalimu. Kati Jingo Show bamukoze ki? Simba wakati akusanga awo ngoli bibyo naga wayi mbadde nsaba onvumire mu Bafana nechi Bafana ne Kingi Saha ngenda kukuwaya akasente. Kakati obuvidiyo buno kigambibwa mbu bamala okuvuma yenga Jingo Show akwata nga aweereza Eddie Kenzo. Chiche mutegeeza totegeeza Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yakutaka sente mbu azinda baba milioni 7 oba Jingo Show milioni 7 yazijja wambu naye buli ka video Jingo Show kaweereza Eddie Kenzo nga kavuma Bafana ne Kingi Saha Eddie Kenzo nga ayocha. Nawulirako byambu bebikuta nafuna ki kali akasente kennyini guli omudidi gwe nnyini ogulina okumuweebwa ndowooza atandika okubanga ate wabuli yasigazaayo balansi we oba buli atafuna kasente okitegeera omusasuzi kwaka katini kafunye kwakunyula nasasula abaakola kyogamba bebe kulu alinda kinene ekyenkana ki ati kati jjukira nze sisobola tekwata muzange ng'ate sente ezirina okukolesa ezirina okukiryalinga that bill bwe ziri zigenda kujja kubanga nezange zirina bills zaazo so nja kwesanga ng'ate nebino ebirala nabyo ate bikoze eki bisigadde bipendinga. Kyogamba ekintu ekyo nga nabanga ekitegereka singa omuntu aba akinyonnyodde omuntu kyogamba gulabita omutujjo musiru tasobola tegeera statement eyo ng'evudde mu bebe kulu banatuwa sente. Nze musuuza gwe mmanyi Eddie Kenzo gwe mmanyi Eddie Kenzo gwe mmanyi tasobola kukola kintu ekyo. Video nga nze Kenzo gwe mmanyi bano tebavumye bulungi era nti Jingo Show alina okugamba ayagala bavume batya awe mudde nze we nawuliridde Gravity nga agamba we wano yagambye nti Bebe Cool alina omuntu gwe yakubidde ne bamubuuza ani n'agamba Catherine Kusaasira okitegedde nti yawulidde nga Bebe Cool agamba ono tisigenda kukola ki kumusasula olwokuba kyafuna emirimu. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rimasa oba Metanikura Bongo nesimye nnyo kubanga n'olwaleero nkomyewo maaso go gwali atugoberera atulaba webale twagalira bwemabege webale tugoberera webale tuwaka subscription webale tuterawoka comment awo webale tusukulumya sirwa kuba nti nkiddamu tubiteekateeka nnyo naye jasirwa kuba nti gwa tolabayo noga nti nedda wadde mukyalimu obumulumulu naye ate bano bankizo kubalala twajja mu buweereza buno fe tubiyita buweereza kubanga tubukozesa okuyisaawo enjiri ya Kristu n'okubaako n'ak'obuntu ke tusomesa ensi yaffe. Twajja mu buweereza buno si kuvuganya si kuteeka abantu balala wansi wala naffe kubaako nkiddamu kyetwongera ku nsi yaffe. Tusanyukira ababusookamu ababubeezezaawo ebbanga era tubawa ekitiibwa wadde nga ke kaseera naffe tubeeko ne kyetuteekawo olwo nno osanga nakyo kiba inspiring. Kale bakanda bange abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ssomero ka Mmengo Katonda yatukoledde ekyamagero twatandise block empya fuuti 4
kwa 2 omusingi gwatandise tugenda baterayo bifaananyi awo era twasazeewo ko okusereka wali essomero so tuyimiriremukko tuyimuse buloko y'ebyemikono eno then tuserekere wamu kubanga twetaaga nnyo buloko y'ebyemikono eno nga bwe twetaaga essomero kilasi eziri okuva ku P1 paka ku P2 neno tugyetaaga so twasala nduga nti nedda katusooke tubiyimuse byonna bituuke ku operate tubiserekera then tupatane n'ogw'okusereka kale tubeezawo foundation eno nga tuyita mu kusiiga tukusiiga nga bw'oli omwana wa Katonda ali eyo empaka zaaki tuwa ekifaananyi kimu tukikusiige tukozesa ebitone byaffe okuteekateeka emiti emito okusitula bannaffe n'okubuulira enjiri gwagamba nti kale nze sina budde butwala njiri ku luguudo bw'otuwa ekifaananyi kimu nfaali ne tugitwala ku luguudo ne tujjayo n'obwana ku luguudo ne tubeeta mu Rabongo Charity Foundation oba okoledde ddala kyewandikoze ng'osituse tuwa ekifaananyi kimu olina waka olina hoteeri oyagala art pieces z'ewaka art pieces z'omu hoteeri yo oyagala kusiigira mwagalwawo nga bw'ali tusiigira ddala ekifaananyi nga bw'okyagala ate naawe tukusiiga nga bw'oli tukozesa ebitone byaffe okubuulira enjiri tuweeyo omulimu olwo n'obuweereza buno bwangu tetwajja wano osabiriza abazungu twajja kuba abazungu ba mulembe gwaffe tulina ne scholarship identity member mwana wose omufula member w'okuntikka kadde kamu n'ekitundu afunamu kitumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 ng'asoma ebyemikono asoma buli kimu tusigaze ebifo bitini twagala abaana 30 bokka kale nno gw'oli eyo omwana yakutabukako mutuwe mu kisulo mu nteekateeka ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu kakadde kamu n'ekitundu tumukuwa awezezza emyaka 18 nga tumusomesezza buli kimu Matthew 5:16 essomero erigenda okusooka ng'okusoma Bible nayo subject omwana tumuwagale twagala tuzimba abaana b'eggwanga ddala ng'omwana wa ggwanga si wa sitaani kale nno toweesulirayo gwa Nagamba omwana tomukotoggera mutuwe ogenda okumutujjako nga naawe enjawulo ogiraba omukulu webale kola Rabongo Charity Foundation mwana mwebale muganda wange webalire ddala omulimu nno gw'okolera eggwanga oyinza olowooza okolera Uganda yokka ne East Africa kintu otutandinze out weewaawo oli fresh owunya bulungi nnyo banga ddene naye ekintu ekyasinza okuneesiimiza nti ate buli bwenkulaba mba ndaba enjiri empya amiina nze ngezaako kubanga ate nekuma abantu bagala nnyo abantu abalabika obulungi tebagala abantu balabika bubi abantu tebagala nnyo okwesembereza abantu batalabika bulungi so kya bulijjo nga kiringa kukeera ku makya genda kunaaba n'oyambala ku ngoye yebazibwe Yesu wewe kubulira njiri ki ku radio kuba ebigambo by'obulire ebizaamu abantu essuubi ekyo nkikola kikolera ddala naye ng'ogamba otyo Oluganda wano Oluganda mu Yesu sina tabu amannya Uncle Major Record FM ngera ndi so humbled to be ku MR live olunaku olwaleero sobola okubera nga ate tuggusa betugusa twogere Luzungu wa Luganda kyonna kyoyagadde siina wonna bwoyagadde siina nze shande kati shande kitegeeza ki ndakukunda shande twalaawo mpulire gwe tusigale mu Luganda n'Oluzungu tetulina tabu weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo buli bwondaba n'omukugu ono kiba kitegeeza ki nti tugendezeeko mu music industry emboozi tubali tukola ennaku zino zibadde nnyo za mwoyo kubanga nze nakizuula nti omwoyo kasita gutaataaganyizibwa buli kimu kikyankalana naye ate mu kaseera nga kano nagenza okulaba nga ate ne music industry tetulina gisuulirira nnyo tulina ogiyisaamuko eggaali abantu tubategeeze nti nedda tekiri ku ki kyolidde kiri ku ki kyotadde ku ggwanga lyo Meija erinnya Bebekulu lifuuse Bebekulu nalabye Gravity ng'ali ku live ssaawa 9 ogw'ekiro amugamba mpa akasente kange zabadde meka zadde kuva saa nga 4 ndowoozayo wati zinalabye 9 natuuse kikeereyi watuuse kikeere watuuse kitambuddeko ng'agamba musajja gwe mpa akasente kange nkagala Gravity omutujja agamba nti ekisinga omumalamu amaanyi Bebekulu lwamulaba ng'alina akalimu kaafunye ng'agamba nkulabye ogenda kuyimba mu bende kakati sijja kukusasula kuba ofunye omulimu ogw'okuyimba Bebekulu yatwale Gravity omutujja wa President Museveni ayimbe ku campaign ng'amanyi talidda mufuna mulimu mulala
yamutwala kugwa buli bwafuna akalimu alabanga atannagwa bulungi. Ekintu ekyo omanyi obanga okolera ebintu bya ngokolera state kubanga ogwo mulimu gwe baali bakoze tugutwala nti gwali gwa state campaign okitegeera nga sente zigenda kuvaawa mu government okubasasula si bebekulu si munsawo ya bebekulu wabule yaki eya government so gonze obanga otwalanga mulimu gwa state so sente ezo tezimala gajja ziyina emitendera kasaba gamba kiringa wona agamba nti okoze nange deal ne tusayininga memory of understanding kyetuyita MOU gobo bumanya nti MOU naye ebeeranga ki it's a form of sente nga wona agamba check nti tukkiriziganyiza ngenda kukola ki ngenda kusasula okitegeera so bwe kito bwe kiri so bebekulu wenjogerera akasente akakanja akondooza kayina okujjako kubanga gundi si yekka yabanja Gravity abayimbi abasinga bonna babanja nalabyeko omwami ayitibwa Ronnie Mutabaazi ng'agamba yabuzizza Gravity yabuzizza oli n'amubuuza nti manjiza bbanga ki nti omuwanjiza ebbanga ddene ng'abayimbi abalala okitegedde kiba kitegeeza Gravity tali yekka abanja onfuna bulungi meaning bebekulu nawulirako byambu bebekulu tanafuna ki kali akasente kennyini guli omudidi gwennyini ogulina okumuweebwa ndowooza atandika okubanga ate awa buli yasigazaayo balansi we oba buli atafuna kasente okitegeera omusasuzi kwaka katini kafunye kwakunyula nasasula abakola kyogamba bebekulu alinda kinene ekyenkana ki anti kati jjukira nze sisobola tekwata muzange ng'ate sente ezirina okukolesa ezirina okukiryalinga that bill bwe ziri zigenda kujja kubanga nezange zirina bills zaazo so nja kwesanga ng'ate nebino ebirala nabyo ate bikoze eki bisigadde bipendinga kyogamba ekintu ekyo nga ndabanga ekitegereka singa omuntu aba akinnyonnyodde omuntu kyogamba Gravity omutujjo musiru tasobola tegeera statement eyo ng'evudde mu bebekulu banatuwa sente anti kati problem ndowooza we yajjidde nze we nawuliridde Gravity ng'agamba we wano yagambye nti bebekulu alina omuntu gwe yakuubidde ne bamubuuza ani n'agamba Catherine Kusaasira okitegedde nti yawulidde nga bebekulu agamba ono tisigenda kukola ki kumusasula olwokuba kyafuna emirimu nti yafunye sente okuva ewaani ow'omunene wa president mbu yafunye sente okuva eriso kiba kitegeeza tagenda kukola ki Gravity n'agamba waliwo bino si byange si bya MR Live wabula bya Gravity Gravity n'agamba yagenda yafuna chance e meeting omunene president uya meeting omunene mu mutima gwo ogwetisa uyavaayo n'agamba bebe n'amugamba omanyi soja anti soja yamuleetera diru ya campaign namugamba waye kamugambeko owaaye lafunye di omukulu yabadde njogeddeko naye nampayo ne kasente koye kigize kati wewe kuwadde kasente ze sigenda kukola ki kukuwa sigenda kuwa ati one weyebuuziza kati ebyomunene bikwataganyawo ne guno omulimu ze gwe nakola gwolina okunsasula ebintu ebyo bikyatokota bukyamani abanjira bebekulu yes buli muntu abanja bebekulu si yekka Kenzo naye ekimanye ebibinja byali bibiri ne Kenzo abanja bebekulu ebibinja byali bibiri abagendera ku bebekulu abagendera ku Kenzo okitegedde kati abagendera ku Kenzo ate abakadonka mudoza abagendera ku Kenzo tuwabala bajuzi nga bavudde nga bagamba banja yabazala wanakola bwa teyabazala ya ne bakaba mangu bakulu bakaba bangu era ze mbabulira tugenda kudda ku Kenzo lwero kyenjagala okuyisaawo ku Kenzo Kenzo waliwo ekintu kyakola ekitali nnomo kiri abunomo nesoke tumalirize wano so kati Gravity ye ndowooza ekyamugjeeko simu yakubiddwa muntu gwe yabadde naye ng'eraga tebagenda muwa miliyoni eze 15 oba abanja bina ate
anti kati sokolire waliwo 15 waliwo n'ebina anna nga bafuna sente nyingi kati biri ebina byali 5 bazikole ne bamuwaako 10 okitegedde n'abanja n'amala enjuye n'abanja ebina akabi kava mu kupositinga nju bebekulu kasita yalingiza ku nju bwati naye nyumba ya Gravity amaze ebbanga ng'azimba ennyumba yeeyo enju abadde agizimba mpola omusajja amaze ebbanga ddene ng'aguluba n'ennyumba ye so ekyamunyiza ekirala ndowooza simanyi saakirabye naye ndowooza Gagamel boss Rasta ayina ndowooza weyagambye ndowooza abaana bakola sente mu campaign wuyo yazimba n'ennyumba katono kwe kugamba nti kyogamba nti sente za campaign ze zazimba n'ennyumba omusajja wagambira nti kati awo nze ennyumba ngizimbidde ebbanga ate kyonna tukiraba tubadde tukiraba omusajja azimba ennyumba yo kuva dda ekyamulumye kwogerako nti nno mu campaign abaana baabo bazimbye amayumba Gravity yazimbye ennyumba Gravity agende wa President Museveni bwe yamuwaayo kasente bebekulu bwe yamusomeramu naga engeri gye bakuwadde kali weetutteyo kano kaveeko engeri gye weetutteyo omukulu kati kano kaveeko kana kasente naye bagenda kukomayo temanyi bino ebintu bya tebina gye bigenda kweyongera nti nno kinzi kyemanyi ku bebe ajja kufuna engeri gyayitamu Gravity ekitegedde kubanga ulaba bebe kulu musajja mukulu Gravity akyali mwana wadde Gravity era musajja mukulu tukitwale nti kati ono muto wooli so kati bebe kulu nganze we mumanyi the bebe kulu I know ajja kufininga a way ya reaching out because bebe kulu are reaching out. He reaches out. Ajja kumuyita balabe engeri gye bakikwasaganya gye batuule bakiharmonizing kubanga ezo nsonga ntono nnyo obaka waninga bebikulu yataddeko omunywanyaga waaye kumamukko akasente kaluddewo to pressuring waliwo yakiŋŋambyeko ekintu ekyo naŋŋamba wa omanyi tulina gurupu yaffe eyo eyabannamawulire waliwo yakiyisizaawo sigenda namwogera purezidenti ali awo n'agamba naye muyinza okuba nga muli awo nga bano abasajja beesettinza akantu kaabwe okitegedde negativity ejjewo chaos ejjewo kubanga jjukira kino kiba kikubira mu gavumenti okitegedde kubanga gavumenti yawa abantu emirimu ku ddiiru eno ya campaign naye sente tezinakola ki tezinajja so nga kati chaos weebezze gavumenti eyigamba waayi katugijjewo bebeka tumuwe sente akiryalinga abaana ekyo kiveewo siza abantu bana bagenda mu campaign okuyimba bali bagenze kufura kasente kati kankubuuze gwe bakuyita ne bagamba nti nno munnange ogenda kuyimbira ko President Museveni oba osuubira ki bali manya abamu bagenda president ku mutima oba osuubira ki nkubuuza gwe oba osuubira ki wokkiriza ku mukulembeze wa ggwanga wokkiriza okukolera president oba osuubira ki kumuddiza oba osuubira kuddiza kumuddiza bakuweeyo opportunity oddize tumuddize bakuweeyo opportunity oddize omuddize nzirizanga bakuyite ogenda omukolera oddize ku bwereere muddiza bakutwale pakwaki ate abo mbaddiza abo kimanyi olimba so guno gwali mulimu era baali bagenze kukola ki kubigatta kukola era nga buli omu yali asuubira ki sente omukulu akasente yakamira oba tekanavaayo tekanavaayo obukugu obwo abulina okunyonyola tekanavaayo kyemmanyi sente zo tezinavaayo kubanga Bebe Cool ye muntu ayagala okkeepinga clean slate eri okitegedde so I'm very sure senga kafuluma yandibadde actually yandibadde owe10 amuwaddeko 8 webityo naye yandibadde abawa naye nawulidde bagamba mbu anti nawulidde awo lirupazo ng'agamba nti Bebe ne Alien yamuleka yeeyo mu hoteri Bebe yaduka kwa Alien kwero campaign je bali bako unstoppable yamudukako obakazanyo ka Bebe kakulumi nayo bugalo simanyi naye I don't know asimanyi kati owa Bebe Cool yaterera ne Alien naye waliwo embeera yaliwo nawo kweyo unstoppable kubanga ne gundi ono abanja
unstoppable I think gravity kwa unstoppable aleka abanja project nga 2 kubanga kyemanje ebina ne 15 15 zakaza unstoppable kati simanyi wowe zigwa ne 15 simanyi wowe zigwa ebina simanyi wowe bigwa yamugambye naye ebirala byonna bikole naye pa ku bulamu bwange yake ennyumba eno yamulumye nnyo sente bwe buzibu sente bwe buzibu olaba enjuge yakobuta sente ajja kuswafuna so yataddewo n'ekyoto bebe musajja mugagga bebe is a rich man obugaga kitegeeza bebe musajja mugagga mu cash mukale mu property obasibe bugagga ngambye mu property anyway omuvubuka ono eyayimba no sex no condom simumanyi gundi yani simumanyi nuclear simumanyi omukulu ajja nuclear omanyi abantu abatwala into for granted oluyimba olwo lumanyi no condom no sex nedda limba lwakola nnyo naddala mu campaigns biki ebyo kireka abatulaba balumanyi omuntu avaayo n'ayimba ku kintu ekyamakulu bwekityo ndabanga abalina okuweebwa ekifo ekyokumwanjo mu nteekerateekera z'abavubuka kubanga ojja kwesanga abakulu abatukulembera ifo gye batadde mu kulwanyisa siriimu n'embuto eza omuntu ateyagalidde nyingi nnyo naye omuvubuka oyo yavayo n'akuba oluyimba nedukola bulungi kampeyini n'aziyingiramu biki kakati ku live oyo kwennyini okwadde gravity kwe nalabye omusajja yabadde awerekera oba gravity yamuyise manager wali tupado yamuyise manager wa bebe cool yabuziza omuvubuka wayimba luyimba ki omuvubuka namugamba nayimba no condom no sex I think kakati omuvubuka ono manager wa bebe cool n'abuuza bitegeeza ki ebyo kugamba nalabye nga nekibuuzo ekyo anti kati wanalabye omulamu ogw'amaanyi oli agunafuya anti kati labayo ekiriwo ekiti tulidayo tamanyi kitegeeza ekigambo ekyo kati uliriza ebbanga etumaze nga tulisa embuto mu baana abato embuto mu bantu abakulu ze bajjamu siriimu tamanyi no condom no sex kitegeeza anti kati tulida wakibugwe bwatyo problem eriwo nti golooza buli omu oluyimba olwakola ki alumanyi uliriza tulida bali mu bulidde nga alumanyi nagamba akati nze ekiyimba kyo nkimanyi kitegeeza ki uliriza essaawa eno ogende wa minisita oba MP n'omugamba nga tomugambye nti oluyimba lutegeeza kino n'ogamba nti nno alina oluyimba lwange baita no condom no sex agenda gamba eki okitegedde minisita bayewusa bwewusa nedda wuliriza uligowolowooza ewatali kapiira tewegadanga ati gwewolowooza now ekirala oluyimba lwa omwami ono luli positive nuclear luli positive naye kyekati lwafuna PR emala okutuuka ku bantu birulina okukola ki ne Uganda wano ebintu ebyamakulu tebikyakola makulu nalabye omusajja oyo nga tikakkanya oluyimba lw'omwana naye ngaoluyimba lwa makulu nnyo ekiteekanika kati gwe olumanyi omanyi ne details ezirimu okitegera kyekugamba kati wano wali obuzibu wano e Uganda uliriza nti eri mu nsi endala kale kangambe international obawa omuyimbi wajja ne project wetyo koze yebera project kati nga wokyogedde nti no siriimu biki tugitwala nga project okitegedda ebuukirwako abantu abasobola ogipushinga PR biki okitegedde negenda mu bantu nedduka netuuka ku main cause yaayo waggulu wali okitegedde oba kyenkugamba yes so kati omwami ono Mr Nuclear asobola okuba nga yakola oluyimba lwe lulungi nga alina message gyatuusa nga nnungi okitegedde naye yakoma wano ku ground netatuuka eri gyalina kukola ki kutuuka so that they can pull him for big platforms like campaign gyoyogerako oluyimba lwolwo omwana oluyinza okuba luzito okusinga kaaliya z'abantu abasinga wano kisoboka kubanga sirumanyi ngenda dduwuliriza nga nvudde wano that's oluyimba ndumanyi bumanya alidde omugaati siri muli wa mugaati wakirumye ekigaati kya Denver besibira kakati
akavuyo kakano wano ensasage yagudde dda Jingo Show mumanyi atembeye essimu akwata muntu ku muntu Jingo Show owabbulo Jingo Show ayina essimu akwata muntu ku muntu akusanga awo kigambibwa mbu akusanga unaga wa soko nvumire mu Bafana ate Jingo Show Bafana nani Jingo Show Bafana soko leke tugende pola Bafana nani Bafana King Saha Bafana ni King Saha sofa Jingo Show ayina akalimu kati Jingo Show bamukoze eki simba wakati akusanga awo ngoli bibyo naga wae mbadde nsaba onvumire mu Bafana nechi Bafana ne King Saha ngenda kukuwaya akasente kakati obuvidiyo buno kigambibwa mbu boma n'okuvuma yega Jingo Show akwata nga aweereza Eddy Kenzo kiche mutegeeza totegeeza Eddy Kenzo mbu Eddy Kenzo yakuta akasente mbu azinda oba miliyoni 7 oba Jingo Show miliyoni 7 yazijja wambu naye buli ka video Jingo Show kaweereza Eddy Kenzo nga kavuma Bafana ne King Saha Eddy Kenzo nga ayocha kakati Jingo Show yafunya akalimu akapya akunganya abantu bafuma Bafana na Eddy Kenzo Bafana na King Saha Eddy Kenzo sasa yo level naye olutalo Eddy Kenzo gawo tute ku level ya wakulu omanyi nze njagala nnyo ebintu ebyeninako obukakafu njagala nnyo olina okunoonya ku Jingo Show yennyini ng'ekiri nti ali mukukola ekintu ekyo naye nze musuuza gwe mmanyi Eddy Kenzo gwe mmanyi Eddy Kenzo gwe mmanyi tasobola kukola kintu ekyo nze Kenzo gwe mmanyi bano tebavumye bulungi era nti Jingo Show alina okugamba ayagala bavume batya awemudde bulungi nga abuuza manager we abaddewo awo nga bakwata ono awemudde bulungi King Saha naye kati bameka abakavuma King Saha era ndoza tulina kunyakula kati simu ya Jingo Show ne tubabala kubanga Jingo Show gwe bakwasiza omulimu project yagiriko naye nedda I don't think so because Eddy Kenzo aina big issues ezisinga kukusasula okuvuma Bafana ne King Saha yes bali ku mugati bamusuuza bamusokola omugati gw'abayimbi mukamwa big issue kyesinga eyo anti katuwuliriza kiri ekintu kya federation it's a federation, it's an organization ina receipts eza buli kintu bagamba tebiina kati bagende mu kooti waliwo ensonga ezimu nga gwoba owulira tokoze ekyo tofunye bwenkanyo olina kgenda mu kooti kubanga balibo bagamba balina gwoba ogamba tebalina jangu n'obujulizi obulaga nti no bali tebakola ki tebalina okitegedde so ebyo ebintu omanyi waliwo kyetuyita propaganda waliwo ekintu kyebayita okuyisaawo kintu kyokola ki kyoyisaawo gwe ng'omuntu so muyinza okuba nga mubuukira entalo ze mubuukira nga muli mu ntalo z'oli mulala yayina ekintu kyekirala kyakola ki kyayisaawo okitegeera kubanga nze kati nze Bafana nange kyali wange King Saha kyali wange Bafana kyali wange Kenzo mumanyi okitegeera so Bafana anza okuba nga yafuna obutakkaanya obutali bumativu towards enfuna ya sente okitegeera so Bafana mukuto gwe gumutawaanya ati yakuta bulungi looni gye yali ayagala looni gye yali ayagala yali nnene nga bamuwa sente nki ntono ku looni eyo nga bano bagamba according ku saving ye tanatuusa kufuna sente ziri zakola ki zayagala ne bamugamba nti according to loan gy'olina manya loan gy'oyagala oba kale saving z'oyinayo sente z'oyinayo ku akawunti yaffe sente ze tusobola okukuwa maximum yeki yeeno naye sente zeyayagala zaali ki nyingi obusungu bwavaawo yeso kati awo we waava ensasagge bino yekwasa bwekwasa ekizibu kye kyekira kyatandikira awo era yayogeranga nagamba nti nze njagala ani gwe muwa obusente okitegeera so naye nga bano bagamba according ku engeri gye tubaliriramu ebintu
kubanga zino sente tetugabanga be sente za loni za kuzza okitegedde si nti nno batuwadde akawumbi ono mumuweeko ebibiri oli mumuweeko ekikumi oli mumuweeko ki okitegedde ze yali ayagala zaali zaki za looni Hawaii Black Sugar ne Amos gwe naawe onsobedde wandibanga wayiga obwenzi kubanga nze ebbanga lyonna nkulabe n'amusiravi era nabasaako ne mu mmotoka awo ne mumpaka kabalagala nga munkudaalira mwampa sumbuusa lyako enjala ekuluma ngenda okulaba ate gwe era nkulaba ne Black Sugar nga oli taliiko edda sevu bwewasanga kasipati wa Black Sugar oli ogenze okolayo ki kati gwe Amos yaliko tomanyi kigenda mu maaso ati njagala okumanya tomanyi kigenda abantu bonna bakusonga mu olunywe bagamba nti gwe weefula omulungi eno ewa Amos bw'oyita eno bw'olina engeri gy'opepeya n'omukazi kakati ate abalala bagamba nti gwe mastermind wa relationship eyo gw'obagatta gw'obajubisa gw'obawanika era gw'abadde agitembeeya buli wamu gwagifudde ensonga ne wetalina fuukira nsonga ekituufu kyeki okuba pikipule otembeeya kintu kyo bakuwaayiriza bali mu stanti basawo muziki waabwe owaayi sentalo kakati ensonga za Amos ne Black Sugar zikutte wansi ne waggulu so bakiyita azikutte waggulu ne waggulu wansi zaavuddewo tezikyali za muntu tetukyalitalwa muntu wa bulijjo ziri waggulu na waggulu abantu bayinza okuba nga batuufu bayinza okuba si batuufu wayinza okuba tebampayiriza abamu nga bakola ki nga bampayiriza obviously nze naleeta Sugar ewa Amos olina oluganda ku Black Sugar nedda bakikyali wange nnyo Amos abeera nga kojja wange kubanga bo balugave mama wange wa lugave so be banzaala so abeera nga kojja wange abasinga bagamba nti nno nti ndi muganda we nedda abeera nga kojja wange yes naye mu kusooka yali business tekyali mu relationship teyaliimu bebba bwebbi ne bayingizaawo ekirala bo batuuka ne bakwatagana bo nga abantu ne beeyagala bakuyita emabega ne bava ku concept yo nga gwe kanta nedda Sugar namufunanga mukozi wange PR public relations ow'omuyimbi nagoyinga biyoni so bombi ne batuuka ne beekola ki ne beeyagala ne bagwa mu mukwano okitegeera so tekirina buzibu ate assistant teyali stant okitegeera mpulira abantu bangi bagamba nti Meja yayiya stant y'omukwano biki nedda obiyiyanga kumanya ozoyiya stant emabega eyo walinzi wayiyanga ez'omuyimbi omu yali akwata ennywanto anyway oyisaawo ki nti abayimbi nze mbakoleranga sitanti zaabwe nze sikyakwesiganga nze kukyendabyeko okola sitantis nyingi Meja tuli ku Amos tetuli ku muyimbi mulala wabyekanga bwekanzi yes omukwano gwabwe nagwekanga bwekanzi nentuuka nengutegeera nga weeguli era nenguwa respect okitegeera nenguwa respect so ekyo kyebagamba mbu simanyanga mbuze napulaninga nentega Sugar nga tategedde mbusimanyanga nensomeramu Amos tumukwana tambuze music waffe then olwamala nemugamba kati tukole proposal then olwamala ate nemugamba nti kati muchawe uya afunye olubuto muchawe because that's what people are saying bofujirire entalo nti zaziyiya nedda siwe ekitobe kyali okitegeera yes Sugar nze namuleeta ewa Amos yes yenze yes ekyokutereeza relationship yali yaddala okitegeera ekyokubiri ekya proposal bagamba mbu nakola fake proposal nti omuyimbi yali tagala nakuproposingiraani mukazi we
Kasipati kasajja kansasage kafujjo kalina byo kaba kaagala okuyisaawo. Yankubira na simu banenya kwogera ku bintu bya Black Sugar Major ya Pheasant ye aliwo Kasipati yanganti yaliwo ne ku ground. Yaliwo nganfera ngofera empeta simabe bagambo bakaka futwaga kwisaawo music mwe muri mukwano gwammwe. My brother, ekintu ekyo siwe kyali njagala kati kukitereeza once for all. Okitegeera Amos yali ayagala okuproposingira Sugar. Okitegeera naye yali tannaba like yali ayagala ekintu ekinene. Okitegeera yali ayagala kukola proposal ngeringa mu million tugeze nga 2 kudda waggulu. Okitegeera ng'omwezi ogwo guggwako omwezi gwa Feb. Naye nganze wobeera ng'ompadde omulimu nga manager oba oyagala results. Oba oyagala kukola sente, oba oyagala okubeerayo mu bantu, oba oyagala kubeera mu mawulire, oba oyagala kukola ki. Gwe mulimu gwange guba gwakola ki? Gwandeesa. So gwe oba ng'olowooza bya mukwano nze definitely mba nja kulowooza ki? Business. So nze nalaba bano bantu balina birthday yaabwe ya lunaku lwe lumu. Akwatagana. Ate ng'ovudde ku olwo olunaku guess what? Valentine's Day. Bonna bakali mapenzi. Yes. Mapenzi kye bagaba bonyaabo. Okitegedde. So kati nze nendabawo opportunity nze nga nze businessman. Nengamba birthday gwoba ojagala eri mu nnaku z'omwezi 3. Tugikolebwa proposal. Manya proposal. Gwoba ojagala eri ng'omwaka gw'omwezi guggwako mu 28-29. Nze ndaba wano ku 14. Okina okubeera naye nangamba naye siina ssente. Mukazi wange mwagala nnyo njagala mukola ekintu nga kyakabi nga kinene. Ne mugamba nedda. Kale tukole bwe tuti. N'abawasa oli nga yagala okuwasa mukazi we nga talina ssente asobola omuwasiza mu bwavu then bafuna ssente ne baddamu ne bakola embaga ennene. Nze kati yali mind yange kubanga nali saagala Valentine yene tuyiteko. Bano abantu bali bamanyidde mu mukwano. Ate tubeere ku lunaku lw'omukwano kati tulina kye tukozeewo. Gwe olaba business. Nze ne mbagamba omanyi nedda. Tukole kyonna kye tukola. Propose ekole ki? Ebeerewo nga 14. Tubeere mu mawulire. Naye nga Sinti Amos yali tayagala. Yali ayagala naye nga ayagala kiki? Kinene. Seba bano ne bangamba mbu nagala ne ngula empeta y'emitwalo 3 oba 4. Wagula yakakaaga. Yakakaaga. Kongozi batanga. Mgogo. Yameka. Yagamba yakumeka kuwa kakaaga. Omanyi ekintu ekyo obanga okola ekintu nga kiri mu mawulire olina focusinga wa abantu batunuza kamera. Okitegeera empete eno bakinuzaako. Omukazi nane oba wamupropose nzidde akola ne bakyalibe wat. Okitegedde empete eyo yogera anti program eggwera. Empete eyo anti wolimbira program tititi